Olina okunganya emikono ani? Kasi nga ziwadde ssente. Agala mumbuuze ebibuuzo kubanga njokya. Ndi mu katemba. Katemba. Amanya bampita omugenzi boogere Peterson. Ekigambo kino leka nkitereeze mu kamera. Ekigambo kiri omugezi. Lwakubakati gwo okyatudde otya era okiwulidde otya. Buli omu alina empulira y'ekigambo. Ekigambo kiri omugezi noti omugenzi. Olunaku lwa leero batuudako wano ku kyayi. Wancha. So tuzze olwaleero twali wano ku lunaku olwokuna ne batutuma ebiwandiiko. Kolo nali nzize nga manyi ebiwandiiko byange byonna mu fayiro mu ebiri. Twagenda otuuka wano ng'ebiwandiiko nakata abijjeemu ateeseemu ebiwandiiko bye. Ennaku zino zonna mbadde ngobagana ne Nakato mpaka olunaku lw'eggulo we namusanze mu kibuga ne tugobagana naye ne musuuzaako ebimu ku byo. Wabula ate ngenza otuuka wano nga bibeetaaga ate yakyabiina. Twa wano namusuuziza ku pasiri. Kati ate olutuuse wano ntuuse ate baagala certificate. Njawulo ki erimu ekyo ekintu? What is the difference of pasiri and certificate? Kiringa okuwola n'okwazika is the word yemu, just byawukana mu kukola ki? So abantu abalaba ku Nakato, please Nakato totira bannayuganda mukisa gwabwe. Bannayuganda bafunye omukisa ogw'omuntu agenda obbanunula. Bannayuganda badde baneesunze buli wamu. So tugenda kudda. Ze bipapula ebisinga mbadde mbireese ndeesa ripooti za P7, ripooti za P3, ripooti ez'essomero, ndeese ebiwandiiko, ndeese n'endagaano zange ez'amayumba, risiiti z'abalandiroodi, ebyobulamu byange. So kati tutuuse wano kyate baagala certificate. But tuli mu kuddayo kunoonya certificate. Nakato, give me my certificate. Bring back the president's certificate Nakato. Because obudde buweddeyo. Kati tuli mu kuddayo tugenda gobagana naye ate tulabe tukomewo tusobole okubeera mu kalulu kano olw'ensonga ffe tuli bantu ba wansi. Endagaano ani yazikutumye ne lisiti z'abapangisa ani yazikutumye? Babadde batutumye ebipapula. Bangamba bagenda oleete ebipapula tebaayawula. Ate omukulembeze olina okuba n'ebipapula byonna ebiraga nti kituufu oli muntu. So olwaleero wabaddewo embeera nze nakirabye. Tutuuse wano ne batugaana okuyingira. Omulundi ogusookedde ddala bangamba pulezidenti oyambadde bubi nnyo, ddayo oggyemu ekinu. Ddayo oggyemu gambuutusi. Ekitegeeza ensi mwe tuli teyagaliza muntu wa wansi. Naye nze nkyali ku mulamwa gw'omuntu wa wansi era zizeyo wabweru nenfunayo empale ya mukwano gwange n'engatto ze nembiteekako okudda mu kakiiko. Kumbe neeno baatuseetinze dda. Buli kye tutuuseko bateekawo embeera nti ekyo tekikola. Bw'otuukawo nti ekyo tekikola. So bannayuganda abantu ba wansi nze ndi nammwe. Teri ajja kutwawula, teri ajja kukunjawula nammwe. Mukimanye nti eno gavumenti eriko tebeetaaga. Ate nga Uganda yaffe. Constitution eyina article egamba nti obuyinza bwa bannansi. Kati wano ffe bannansi tuyina ki ku nsi yaffe? Ekyokubiri bagamba munnansi ye nannyini nsi. Tulina okweyagalira mu nsi yaffe kubanga ensi yaffe ya buli muntu. Naye wano mu Uganda tetulina we tweyagalira. N'eddoboozi bampita Katongole Abdul Eke Dogode. Neebaza Katonda tebibadde byangu. Omanyi nazze nga njigidde mu kitone kyange ndi musajja wa buyunga atambulira ku buyunga omuwanvu. Nengera ebyewala byonna nalengera Biryaga nga mmwe temunakola ki? Kati bwenzize ku mulyango ne baŋŋaana okuyingira nentya. Naye Mukama mulungi bampadde foomu yiino. Foomu yiino bagimpadde era pulezidenti wammwe Katongole Abdul njija ndi mukubo nkola ki?
banagala mumbuuze ebibuuzo kubanga njokya ndi mukatemba katemba nga nyina ebisaanyizo byonna ekituufu omuntu ekitono kye kyekimuyisaawo Bayibuli yennyini egamba ekirabo ky'omuntu kinaamusegulizanga okutuuka watakola ki watatuukanga kati so nze njigidde mu kitone kyange siri mu katemba